kati feno batupampalinga nti Museveni ataddewo okulonda kwa kufana kuona naye bano bakulaga nti temuyingira mu kulonda okulonda mukuzire. Twagamba Museveni tetusobola kuzira kulonda kubanga okulonda kuno yegenda okuba the turning point of our country Uganda. I believe it or not. Tetusobola kudda eri waka ne tukeera nti abavuganya Museveni abamuliko pembeni ngojeko obubiina bwe buno bwa sponsoringa buno nga kati bolaba eno mu DP kati yagifuga direct era unyasanyuka nnyo bwe yayita Honorable Nobert Mao Mwami Museveni akyale mu mamuka ga Uganda n'ayita Nobert Mao namuga gogenda okutaputa byenjoke gamba nti DP tesobola kubaawo nga Museveni taliiwo nga ya taputa kakati n'obubiina buno obulalala buno bonna bolaba obufokasinga ennyo ku mirimu activities z'NUP okusinga okufokasinga ku bulamu bw'abantu okulaba nti tubukyusiza tutya embeera y'ofuzi naye ng'olaba bufokasinga nnyo okulumba abakulembeze mu NUP bufokasinga nnyo okulumba activities ezigenda maaso mu NUP bufokasinga nnyo okulaba who's standing where in NUP obo bonna obubinja buli high responsible and indirectly sponsored by the regime or state house. Kakati mu budde buno Museveni yali alowooza nti ffe tugenda kuzira okulonda gwotera okukyaza ba state agency state honkozi state apologies regime apologies regime honkozi regime dwarfs bono bakyaza wano naye agenda yabwe yali yakulaba nti tuzira okulonda nti fe statement ya fe gambe tetugenda kwetaba mukolonda ya mvere sorry let me announce it today tetusobola kuzira kulonda kuba kuno okulonda we either remain with our country or it breaks in two parts. Museveni yagamba mbu ye bwabataliwo ne deputy liwo Mao navunula Mao. Can imagine abasajja bane jogole bakola omusajja Mao kusoma kwe ne experience jalina you are just used by the regime to that extent nti bajane wamwe jozalibwa head of a political party omusajja nakuvunuse ebigambo just because olw'olubuto nobanga olina okubyogera oba oyagala nga twekakati nabano ffe tetwewunyiza nnyo n'abagenda okwesimbawo bayinza naye bw'olaba abantu abasoba mu 12 honorable okyasobola okuyimira noga nti mu Uganda temuli demokrasia Mwami Museveni tavuganyizibwa you have more than 120 people vying for the number one seat in the country. Kakati gwe mukutegeera ko democracy omufunulira kubagenzo kubajjayo mpapula ku electoral commission okwesiba ku president. Elections are one of the main components as a democracy. Yes, these are people who want to participate in an election. So participate kati gwani akugambe nti whoever picks a form will participate. Just like last time 99% never went back. Nalabyeko n'akawalawala ke baleese wali eri akatasobola katakwatangako na millions 2 mu nsawo zaako nako nga kazze nomination fees basaba Mukadde 2 kwabo mbuuliraako kubagenze kakati please stop making standing as a president as a game of mediocres. Kama mediocre zibo no balaba bali wali buli omwayagala nakwanika bigere mu bbanga kachiko kebyo kulonda. These are serious issues. Tuli mu biseere biro nga abasajja eggwanga bali mekese bali mazeo ate nabo batandise okwemeketa. Bwe nalabye babu nenda banga regimu yemeketa nentunuli ebigambo buli omu byayogera nga bususa kati bano bembalaba bagenze it is their right okupikinga forms naye tebalina kutufumulira nfufu mu kibuga jayo form yogenda okole katembawo nga boyagala okola. Some of them have never been on TVs bagenze wali abagenze kulaga and you know inside their hearts that they are not serious. Wale baze bavuga obugali abaje bavuga kubuzeeko n'abazo bagira ku gogolo nabadde nsubira kuliko abajjo okugira ku gogolo nalabye wakagali gogolo chogato mali gogolo kiba nga mutete mene otula kuli bakusindika n'ogamba nti oli ku motoka kati we nalabye abo obugaali n'abagogolo babadde balina okujjawo wali nabadde nsubira n'agenda okugirako ku kiwirubaalo
kino ekigaali kiwirubalo nga bamuleetera kuli ku wirubalo kubanga kati Katemba mungi ali mu kuzanyibwa. Abantu baluzinze hope in this country, batandise kuzanya buzanye Katemba wali n'atasobola kulembera LC1 namulabye naye ajjayo olupapula mbwagenze kwesimba kuba president. Anyway, eggwanga bwe libanga lituuse bwe lityo, America yemu ku nsi eziri mu democracy ne India. Ne bakusanga ngabo bibazza bonna bali badde babakwata ne babuuzya tukeberere ku account oba wali okuteko ne milioni 2 eziriko. Ebyofuzi byafe mufudde bya Katemba. Kati ebyofuzi bifuze bya Katemba abasajja eggwanga balituusizaawo. Nti Everett Tom and Dick alowooza nti bw'ogenda mu byofuzi yeri obulamu. Chovola banakugambye nti olwaleero osanga n'atasobola kuteesa mu lukiiko lw'omuluka naye asaba bubaka bwa parliament. Ne batuuka eri nalabye ku byenaalemu mu kulonda kwenaalemu nendaba amaziga agaliyo, ono akuba munne, ono avuma munne, ono abba, simanyi bataddewo tribunal. Nababuulirawo original nti eyo tribunal abagiwaabiddemu ne bebawaabidde bonna bafaanagana. Wakyogera nti wabuuza nti kati omubbi ogenda owabeeri ababbi. Kati nababuuza nti kwabo bonna ani agenda kuwaabira ani? Omubbi awabira eri ababbi gomayi tribunal y'omubbi. Tribunal y'abannamateeka. Ate bannamateeka bamaanyi muki. Ne president maanyi muki. I have set a team of competent lawyers. Which president are you talking about? Bali bakoze record muki. Kubanga gwokimanyi naawe nti mwenaalemu obubbi babutongoza kalicha yaabwe. No. Era president kabuvumirira. Nabuvumirira atya. Eyabadde akuba enduulu nti ne mu State House ne bamubba. Yakubye enduulu nagambye ne mu State House eri ababbi. Yagambi akatandika ina wano. Gaganti ekiri eyo. N'okwagala okumulaba. Ebbaluwa yo ng'oyagala tukewe wa Museveni. Olina b'osooka okuwa. Kido olina okubawaayo ku kido okulaba omukulu. Naye kyagamba abadde tabimanyi nga ffe abali eno tubimanyi. N'ekyo kyatwewunyisizza. Ate kimwewunyisoloza abadde takimanyi. Nti basaba akimanyi. So you want to tell me nti Museveni is too much is so busy tamanye ebyo bigenda maaso ng'amanyi noweni UP ayambala akakofiira akamyufu. Museveni asobola okumanya nti NUP ekola parade naye n'atamanya ababbi be ba mu State House. Ababbi abatate ne mu State House no mu State House ba Luganda lwe abasinga omukolera ba Luganda lwe abakola mu State House. Can you access State House nga tomulinako Luganda? Banji. So is ngani. For example, former PPS Kenneth Omona yakola naye banga musajja ava mambo keri. Olina oyo Omona abanga olukoba ku gaali. Kirunda akolayo ki? Kati oba batuuze eri ku bufomu ebbali ne bamuteekerawo ng'atuula ku kafomu. I'm talking about the inner circle of State House. Gyakaabe mutuukako nga ye mukolera decision abajja okumulaba. Twogera kuba State House ng'oyogera kuba Kirunda, uzi Kirunda. Ku Radio 4, Radio 7 ne Radio 8, Adam Kungu ne Honorable Lutama Guzisema. State House kye kimu ku bifo ebisinga obutono. Bwe basobola okubba president w'eggwanga n'ojja naawe ne weekubira omulanga mu public nti n'ababbi gye bali mu State House. Kati fo oyagala tukolere ki? What do you want me to do if you have thieves in State House? Niyagenti baba kwata. Who like who? Wabalabyekawe ekifaananyi luli yajjambu ku kisaawe ky'ennyonyi eky'Entebbe n'alagira mbu abaliyo bonna babagobe mbu abadde takimanyi. So if you are head of state nga ne ku kisaawe ky'eggwanga International Airport n'owafuna ekyekango n'olagira bonna babagobe nti abaliyo babaleeta ba Luganda bakona ba mikwano kati oze mu State House, then what about other state organs eziri obubbi obufumbekeddeyo? Ate nga naawe ayogera ku bubbi you are not to say. Nenga bayola kuba ki? Nala bayola ba Civil Aviation Authority. Wanafande Tom Magambo bayodde yoda. In fact n'omusajja oyo akulira Civil Aviation Authority. I have interacted with him nga ndi mu kakiiko kange aka parliament. Aka physical infrastructure. Ye mwami Gundi. Is one of bwemu ku basajja abali competent. Era nze nabatunuulira wali eringa bamwe bya something like that. Is a very good man oyo musajja Gundi wa Civil Aviation Authority oyo. Musajja ategeera. Kujjako wali recruitment nga bwomanyi nti omukulu kati yajjawo formal recruitment kati baleeta ba Luganda bakona ba mikwano. Nobeera mu ggwanga nga ba CEO b'ebitongole byonna nga bava mu kitundu kimu eky'eggwanga. Oyogera ku Fred Bamwesige. Bamwesige is a very credible man.
nze njogera with the authority kubanga mbadde interactinga mu committee yange ya parliament Bamwesige the head of civil aviation authority is a very credible man nze ne bwemba sikanya na is my political affiliation nze but is a very credible man ali ngono omusajja wa national water bya Mugisha Mugisha is a very credible man nkutumiddeko boss Mugisha webale oyo musajja akola era naliko Nigeria Abuja nga bagala kumubba naliko nagenda mu gundi yafe nga bagamba they are looking for possible payments baje bamujeye no kubanga abamu tebakimanyi ekimu ku kisinge ekizibu ekinene nnyo mu Nigeria mazzi mu kibuga kyabwe kati nga bagala abalage sisimu zeno wadazi kati fande tomu magambo ina yakoze oyo simutegeera bulungi kakati mu government eno ne bwakubadde bano be bajjawo formal system of recruitment nti baleeta ba Luganda bakona ba mikwano ne mutuko ku recruiting abasirikale abenakaseka atenga mubajja ntungamo abasirikale banje n'aba police be mugenda okulikulutinga mu district ye Nakaseka atenga mubajja ntungamo baga bagenda district anti nkimanyi nti owentungamo alina kuba wantungamo nebo jjo wentungamo ate n'omuleete Nakaseke n'otusirwaza mboli kulutinza abaana b'omu district ye Nakaseke naye ng'oleese beewa mu ntungamo mubalina bye biriyo era ne uli speaker yakyogerako naye ewaabwe speaker Anita Amongo nono omukyala w'ettololo simanyi pe ani oyo omukyala woman MP wa Ttololo naye najja nga akuba omulanga so kakati Museveni kase yateekawo eno system nti government agibuildingira ku ba Luganda bakona ba mikwano najjawo formal structures ezaali recruiting nga abantu mu mirimu n'atandika kulonda no kojjawe simanyi kazini we baani bonna n'abawe ebifo ne babba with a lot of impunity ne tugenda nga mukulonda ne bateeka bilioni ze sente mu bululu n'obuuza bano bo sente bazijja wanti ati omukulu yaba open check babbenga bebagala n'ateekawo bukiiko butalina makulu buntaddewo simanyi IGG kati IGG oloza basobola omuddamu muwa contract yatugamba IGG 10 trillion zebbiwa buli basobola okuddamu muwa Betkamya basobola okuddamu muwa contract tebasobola kumuwa kankuulireko yakwata ku babbi Jogamba kwata kubabbi yakwata kubabbi yakwata kunono yabwe yalowooza nti bw'okwata kubabbi bw'oba oyagala abasajja bano bakukyawe kwata kubabbi baabwe do you think babba nti babbira mu kyama tebamanyi lwaki office bagiteekawo no kati bagiteekawo ng'ekiguumaaza nga bw'osanga omuntu nga yambadde ekikooti mu ddungu ne president Museveni yakowa babbi chokola yateekawo state house anti corruption unit ebyo biguumaaza kukwata ku ebyo biguumaaza tuina anti corruption courts kati gwe kankubuulireko katononye wuli oina state house anti corruption unit eyambeki oina anti corruption courts ekoleki oina IGG ekoleki oina CID kati kankubuulireko IGG bamutwalira report yaffe ya parliament ey'abasajja abeegabidde ettaka ly'enaggulu Museveni yagobawo abantu abo nabe yasangawo ng'asse wano n'agamba agenda kuteekwa gye bayita satellite city ne bagoba abanaku ne bateekerawo n'ebifaananyi by'akaneezigenda okufaanana nti ababadde bagenda ba compensation then babakire ba accommodating ne kalina nga zize owayitawo akaseera n'abeebasa n'aleeta kati groups ziri wali zigabanya ettaka eryo zifoominga bukampane naye nga they are individuals bafoominga bukampane bwe baze batemeratemerako ettaka eryo ery'enaggulu kati bagenda ewa IGG n'alagira oyo Betkamya n'alagira nti wabeewo ekikolebwawo kumba akwata abasajja munanka ne batuuza mu kapalamenti kaabwe ek'ekiro omanyi baba tulina parliament ne balina kapalamenti kaabwe waliwo kapalamenti they have okaise kapalamenti they have a monarchy parliament ey'ekiro gye batuuza ne basalawo oyo kungu tumugjewo oyo tumupromoting ono tumuleete wano ono agende mukomera yadde talina musango lino ettaka ly'egindi tulitwale kakati mwana we mubyogerako bino mwogera ebintu ne mulowooza nti you are discussing issues nti waliwo ababafaako mukugambye mu palamenti yabwe y'ekiro bino byoyogera biri mu nsi eki biri mu Uganda biri mu Uganda erimu omukulembeze akuba enduulu nti mu state house naye bamubba naye yakulira intelligence unit zonna ez'eggwanga yakulira iso eso miso piso wiso kiso niso tiso byonna yabikulira naye ng'akuba enduulu munange mu state house banziba ababbi babano 40 years in charge of the country naye nga tasobola akubira lutamaguzi kati nze nzije nkukolere kinga lutamaguzi ngende nkuleetere futu soja atandika okukwatira ababbi abo ogenda gye futu bigere wali ekavule ngende nzije futu soja ekavule ajja akwate ku babbi
because we told these people that as much as mwe mulowooza mwatuuka mu bwakabaka ebiseera bigenda kutuuka obwakabaka bwammwe bukome. Kakati tubadde tusoma wano mu byafaayo mu generical movement of the world or Uganda 1966 omanye ekyaliwo 1966 omanye ekyaliwo 1986 omanye ekyaliwo. We are entering 2026 omanye ekigenda okubeerawo. Nkugambye tunuulira generical formation of this country. 1966 omanye ekyaliwo. Buganda crisis. 1986 omanye ekyaliwo. Mwami Museveni ne bawamba obuyinza b'Abannayuganda. 2026 omanye ekiriwo. 2026. 2026. You know why this is panicking? Generical formation, political formation etandise. Where's the panic? Kati panic gyolaba ekabya babbabu n'asiita ebigere nti nja kubyogera n'omugamba bulijjo oli luddawa nja kubyogera. And you maba journalists abakyaza abasajja abakulu ngabo ababadde mu government nga tukuba enduulu nti omusajja ono awamba ati abaana b'ensi n'abaggalira mu makomera nga bateekako ebisango sanga ate najja eno mu maaso gammwe ne yeetukuza. Nalaba n'ono omusajja Rakai Captain Afande Kayanja. General Eric Kayanja naye ng'ali asiita ebigere banzibyeko akalulu ne tumubuuza buli gwe baateekawo n'oteekawo ekibinja kya Wembule ekikwata ababbi. Siyo yakuliranga ekibinja ekikwata ababbi mu Uganda. Yakuliranga ekibinja ekikwata ababbi mu Uganda. Ate baamubyeko akalulu. Ngoyogera n'omegeza n'osanyuka. Ali kakati twabagamba ngabo ndi bana abasajja bwe bakuleeta ku mmeeza n'otuula nabo ne bakungera ne ku kifi oliyeko. You don't become part of them. Anti namulabye akaaba. Gwe yakwatanga ababbi b'emmundu olemu oti okwata ababbi b'obululu. Gwe yakuliranga jeno ow'amagye eyakuliranga operation Wembule ekwata ababbi b'emmundu n'obayiggayo n'ebisosonkole n'obijjayo olema oti okwata ababbi b'obululu n'otandika okuba enduulu nti biro si bye ebyatulwanyisa. Ani yakugamba nti bwe baali balwana wali part of them? Naye teyasiiste bigere nga bw'ogambye. Anti ffe mu Luganda tulaba ebigere obisiita mu mutima ng'ogamba olaga esimanye ebisago bye wafuna simanye bye wakolaki. Yalaze wana amasasi bwe gayita. Olaga amasasi bwe gayita amasasi bagakuba teri yakutuma mu nsiko wali ogenda kwerwanira na kulwanira bukundi buwambye eggwanga singa otuuka n'olaba suffocations banansi ze bayitamu basajja mwenga abantu bababbako ebibanja bye bababbako ettaka mu byalo eyo ne bakola obwakatonda nga tokyasobola funa mulimu olwaleero. Tudde nsomye mu mawulire aga gavumenti nga bagamba nti tokyasobola kufuna mirimu ku district batunda mitunde ku district jonna. Kakati bwe baba emirimu gy'oku district bagitunda ate gino egy'omu central government nakyo bagitunda ne mubeera mu ggwanga nga buli omutamanyi kiddako ne mugenda mukolu kati weera bwe nalabye omukulu Francis Babu nasaasidde nnyo basajjamu abali mu kibiina ky'NRM naddala mu abasajja abakulu ng'ogyeko waliwo akabinja akabbye ennyo akeeyisigula naye twababuulirako ne bw'oba wafuna ekizimbe mu Kampala n'okifuula wooteeri oba nga kyali kya gavumenti immediately Museveni olugendo olina okukijja osasule ne ssente. Nange nsanyuse nnyo bwe mpulidde ebigambo bya Museveni ffe tuba tubyogera nti abasajja bano babbi nga muga tubawaayira naye chifu kabona we NRM avuddeyo naga bano babbi ate n'agamba mu muwala we yamubuulidde oba ayagala kumulonda nga kati ayiseeyo mabega nga ayagala kumulonda yabaakulira iso nga yabaakulira iso mu Uganda n'ayiteeyo bw'ate kati twadde tukusaba ssebo mukulu Museveni olw'okuba nti muwala we yakuwadde amawulire agababbi mulonde yabaakulira iso oba omufuula jjijji kubanga ndabye weetooloola mbu ate oli simanyi kale kyesimanyani gwe walondera abantu bo n'obateekawa you recruited them gwobamanyi obategeera bulungi nnyo naye kitwewunyisa nnyo okubanga ne head of state naye awanjaga nga ffe abali eno kati ffe tukoleki abalimi ba lumonde bwakuumibwa emmundu alina ebitongole bya intelligence ebya buli kika alina kamera eza buli kika alina embwa eziwunyiriza buli kika ne pusi za state house ziwunyiriza ababbi naye okulaba nga ate sisimu yonna abantu abamu abasinga abatakimanyi NRM government ya building wa kupirazi za bubbi okuviira ddala mu nsiko tosobola kuba eliminating adetu ki ayota kino ekisuwa ekinene nnyo bw'okijja mu mutima omuntu aba afa obubbi ayota yaabwe kati yogera kuba state house ate n'ebbali mu bitongole ate obuli mu minerals z'eggwanga
kuba kati waliwo abantu abasigninga contract individuals mu government ne batwala obugagga bw'eggwanga obw'omutaka nga sente zonna zigenda mu nsawo zaabwe kati abo tubogereko tutya nakwatibwa enyiike ennaku ezo abakulu nga bazze abakulira eggaali y'omukka bazze mu parliament ne bagamba ebigaali by'omukka bye baagula tebijjaako ku butuleyini ku bulweiruzi tebujjaako mwate bali bagamba mu tebasobola kubiddizibwa abaabigula mu ggwanga nga bakozesezza billions of money ze bakamula bannansi mu bwavu buno nga bwe bufaanana so nze bwe mpulira Mwami Museveni nga awanjaga ababbi bangi simanyi muwala wange yaŋŋambye muwala wo mulonde abaakulira iso nga mutabani wa mulonda kati ye CDF era naye byayogera wakati government mwagifula y'abaluganda bako na ba mikwano the rest are just onulukazi fe tuba tunulira kuba mu budde buno ng'ofuze emyaka 40 nga n'obubbi mu nyumba yo nabo bufumbekedde ng'ennyumba ye ejjudde mu State House ejjudde mu baluganda kwasinalaba kati abo singa babatutte dda mugundi n'okwata abasajja batu beedi mutwe mambi bali eyo ba machete bani abatalina musango ne bana ababbi ate mwana wattu bagenda kuba promotinga bo bafulumya bo bateeka mu bitongole bino ebirala so tulina okwesabiranga eggwanga bw'olaba omuntu abadde mu buyinza emyaka 40 ng'awanjaga nti bamubba ba senior leaders b'ekibiina bonna bawanjaga bubbi n'otegeka akalulu abantu ne babba emisala naye nga tolina ky'osobola kukolawo era nakwatiddwa enyiike bwe ndaba mwe ba senior leaders mwe NRM the likes of Babu nga muli eno musiita ebigere mutukaabirira we warned you mwajoyininga ekintu kye mutategeera gye kyava na mission yakyo bw'oyambuka mu mambuka ga Uganda abantu babe bakaaba ttaka bali batwalako n'ojja wano mu Buganda abantu babbyeko ettaka lyabwe lyonna n'otuuka mu government coffers zonna ssente bazibbyeyo tebakulimbanga nti Museveni tamanyi babba ggwanga lino n'otuuka ku nnyanja abantu bafe abaavubanga ku nnyanja bonna babakuba amasasi enkya n'eggulo babajjayo majege ga controllinga kati nalabye n'ettaka lya gavumenti ery'ekibira ky'Entebbe balitunze the same group kati wano they pretend olw'okuba nti bannansi abasinga tebategeera kigenda maaso they pretend to be fighting corruption or looting that while the same time they accelerating it bakululimbalimba wano titulwanyisa bubbi naye nga bapromotinga kino tukitwale n'obeera n'abantu emyaka 40 nga baganya okumatira ne bye balina emabanka bagajjamu dda ssente ebyapa ebyali mabanka babijjamu ebibira byonna babitemyetemye byonna babyegabidde ennyanja bazitemyetemye zonna bazeegabidde ebibanja by'abantu byonna babyegabidde mu byalo eyo ne bateeka obukundikundi obubasiriwaza mu bulubalwanya naye nga buli mu kubba ye kiki kye tukyasigazawo ye ekyapa kya palamenti kyo ekiri njagala kubuuza nja kugenda ewa sipiika mubuuze nti ani atereka ebyapa kya palamenti ekyapa ye Museveni ekyapa kya State House amanyi gye kiri kankubuuse nga kale ekyo gw'ogambye yakubiddeko tanakuga ekyapa kya State House omanyi gye kiri ekyapa kya State House kiyinza okuba kya Lugenda sebo omukulu oyinza okuba tokimanyi nange enzikiriza ng'owawiso underground intelligence network kebeerako kutya ye ekyapa kya Bank of Uganda weekiri ebintu ebyo mbikubuulira wano kuba mwe temumanyi kigenda mu maaso nakubuulira nze ndi wa wiso to investigating beyond borders ne tumanya kati olaba omukulu babadde bakubba kyekyapa kya State House omanyi gye kiri tuyinza okudda wano nga bakiteeka dde wa Manerenda ng'omukuba kungubo yakijjayo n'akiteeka ewa Manerenda ogenda okuva mu buyinza nga batugamba State House bagiteeka ewa Manerenda omu China n'olwekyo nga Uganda temuginawo ke mukyalirawo ze bayitanga Uganda House zonna we ziri amini ze yaleka azimbye abasajja bano zonna bazitunze mu bubbi zonna Uganda House gye ziri eri London Trafalgar Square bajijjako ennyumba bagitunda naye wali bakyatemawo okulaba nti nabo batunda eyo Glasgow bagitunda ne bagibba eye New York ennyumba ya representative bagitunda naye tukyalinayo Uganda House n'ennyumba mwalina okusula amini gye yaleka azimbye eyebbeeyi ennyo bagitunda ne bagitunda kakati n'olwekyo omukulu ono bw'ayogera ku bubbi
nga n'obuli mu kibiina n'abo mu kibiina bakaaba buli omwaka aba mu kibiina tuno obubisi bulaba n'otegeka akalulu k'okusimba mugongo mu nsi yonna kino kyagenze ku record teri muntu yali abbye akalulu k'okusimba mugongo kujjako ab'ekibiina ky'NRM. This has gone on record in the whole world. Bali mu kukaaba bali mu kulaajana bonna bali mu kulaajana alaajana mubbi ne gwe balaajanira mubbi ne gye batwala okulaajana mubbi naye ali bawolereza mubbi ogenda okulaba the system of thugs based on sagare based on looting ne buno obuvubukavubuka bwe batuma eno okubogera ne bogenda okulaba bubibbi bwe businga okubba buno bwe muwa omukisa ne bujja ne bukuwanira nti simanyi nga amata obutawe gagenda mu maaso. Nalabye ne Kiwanda atula ku sek member wa sek nambanya ye nga gakabaga yo Kiwanda yagambye effujje lyamukoleddwako ewuwe obubbi obwabadde agasikira abantu kakati oyo yabadde mu liigi y'ababbi ababbi nga bateekawo liigi yaabwe kati wabanga part of the league abaka abaki member wa seko kabaki nga bakubye kubanga gwe member wa seko kaba bululu kati ate president ya wa state house akaba akabira lutamaguzi mbufe tumuwaba abakwata ababbi ne president don't fuje bulungi kubanga yakugambye bonna nga bafumula tasobola kubafuma aleke wani kati aleke wani mbulira nti ono ye mutuufu gwasobola okuleka aleke wani kwabo otunulya system fe kitwewunyisiza ne boolaba abasajja abakuze mu myaka betwali badde tuwa ekitiibwa nti bano obubbi babulekawo nga bavudde mu nsiko naye babupromotinze paka mu bukadde batraininze abaana baabwe obubbi olowooza baani ababba eggwanga kati ne batabani baabwe babba ne bazzukulu baabwe babba ne bakuba n'obufaananyi nga bakutte emmundu ne bubakubira mu ngalo munalabya akalenzi nga kakutte emmundu era gambu kajja kunkuba ekyasa oba okuba mutabani wange. That's what you are proud about. Kati fene tubagamba ati head of state wakuba omulanga kati nze nkoleki nze ngalutamaguzi necho si kirungi that you acknowledge nti waliwo ekizibu no ate ekizibu kyekiriwa where is the solution? We have thieves here thieves kati tukirize nti tulinga abali mu Vietnam oba Colombia kuba biseera byatuuka ene wali omusajja Escobar yali Escobar ali mu nsi ki Escobar yali oba mu Colombia yes. ne bakkiriza nti badiringa ne drug cartels badiringa ne group z'aba drug addicts ne bakkiriza nti Colombia nsi abayaga kati naffe tukirize nti Uganda nsi ababbi. Is that what Museveni has managed to do for Uganda the last 40 years ku training ababbi kuba Pablo Escobar kati tunalebe Pablo Escobar bobubbi wano bali banjaga Pablo Escobar we Colombia kati tunaba Pablo Escobar abobubbi wano nga Pablo Escobar abazino nabaziri olwokuba nti ne koti zonna muzimazeemu amaanyi tezikyategerekeka kati natunulidde abagenda ku kibiina wali eri nga buli omu ayimirira wali Lwasande ayimiridde wali ne Ssekikubo Lwasande ng'ayimiridde ne Ssekikubo buli omu abuuza naye wano tunajja wa mazima Ssekikubo agamba tajja kujjawo mazima ne Lwasande naye agamba tajja kujjawo mazima kakati ne mubeera mu crisis yensonga lwaki tubagamba eno bagiyita protest vote. If the president can protest in his state house n'agamba ti ekimala mubbi ekimala ate what about me the ordinary citizen? President oyo ali ku record okwagala okulwanyisa enguzi kuba twamulaba wano mu 2019 ng'akulembedde corruption anti-corruption walk okugoba obubbi batambula butambuzi tutambule mu butambuzi anti-corruption walk tojijukira okugoba obubbi batambula butambuzi to create awareness abo bali mu exercises zaabwe create which awareness kunguzi you should be action oriented not just speak about obubbi bakwata ba minister wano ba minister chi ba minister chi bakwata buno bukunkumuka lugolobi ebikyebyo minister lugolobi ebikyebyo talina tebalina kye basobola mukola ne kabe nandutu bamugamba just katutekewo abantu bagira tubakulinga emisango gikenda no maso mu court tewali ne bwe batwala mu court what can they do? Gokyali kwabo naye oli akugamba ekiri ku nnyanja omaye ekiri ku nnyanja omusajja ennaku ezo yatya mu parliament n'atugamba sente eziddabiriza ekidyeri buli mwaka zigula ebidyeri bibiri ebipya
sente zidabirize ekidyeri muntu waabwe omumunda yasalawo n'agamba gavumenti si ejja okuteekawo contract edabirize ekidyeri okimanyi waliwo formal method gye bakozesa gavumenti n'etwala ebintu ne babidabiriza naye omuntu omu owaabwe munda yagamba ye ajja obidabiriza naye nga sente ezidabirize ekidyeri buli mwaka zigula ebidyeri 2 ebipya and we are just sit there watching ne mubawo omukisa ne bajja ku TV ne bakugamba ereno government mwenga temwebuza where do these people get all this kind of wealth they have they own square miles of land kubanga fe wafe gye bava mu Nakaseke most of those people who are enjoying Uganda today were formerly refugees or they were children of refugees. But I've never seen refugees who are more powerful than citizens of a country. It is happening in Uganda. Refugees are talking with a lot of authority. Refugees are taking over our wealth. Refugees are chasing away people from their land. Refugees are chasing away people from the lakes. Refugees are owning trillions of money while Ugandans are dying in excessive poverty. Refugees are money lenders in our country. Have you ever seen it in any country anywhere? Refugees? Yes, some of these people, 90% of these people, they were refugees in our country. They came as refugees or their fathers were refugees here. Ne batandika okumasqueradinga nga ba citizens bakyusa amanya ne batandika okwetuma regions gyolaba ne gye batasaana kakati bwotuuka olunaku lwa leero natunuulidde Babu ono atufukidde Captain Honorable Babu nentunuulira Alhaji Abdul Naduli o akasaka omumanyi akasaka nentunuulira Professor Gilbert Bukenya bali baseka nentunuulira Jeno Katumba Wamala bali baseka akaba nti ba mafias bali nentunuulira Jeno Katumba Wamala wamuulira koyo Jeno Katumba Wamala mumanyi bulungi they always lost their children in such a manner ng'omuzadde yenna bw'atuula eri asigala akaba nalaba omwana wa Gilbert Bukenya enfa gye yafaamu nendaba omwana wa Naduli enfa gye yafaamu nendaba omwana wa Gilbert Bukenya enfa gye yafaamu kakati lwe natunuulira owa Katumba ne ngamba naye olwaleero mukama wange ogenda n'obabuuza do you know history do you know why we study history ebyafaayo mumanyi lwaki tusoma ebyafaayo abantu okuyigira mu byafaayo okulaba eggwanga lino liragawa aba senior citizen ne bafiirwa kati bwe nalabye Captain Babu ng'akaaba nange nja kubyogera omwana wange bwe baamuziika wali nenzijukira General Brigadier Kasirye Gwanga General Kasirye Gwanga bwe yayogera is he living now? He's dead. We have lost so many credible Ugandans mu ngeri etategerekeke y'ekifere ey'ekiyayi kati gwogamba gwe Captain Francis Babo gamba nti omwana wo ojja kwogera enfa gye yafaamu ate Jeno Katumba Wamala owe wamulaba owa Haji Naduli wamulaba omwana wa Gilbert Bukenya wamulaba enfa n'abalala we have lost so many credible citizens of this country ne buli muntu asigala yeekukumye mu kasonda atya mbu vampire ejja kubeemulya kakati bw'otuuka mu kiseera kino nga buli omu atandise okweraliikirira munne buli we mutuula ku mmeeza mwenna mugamba muli ba kibiina kimu abantu ne batunda amayumba ne batunda ettaka lyabwe ne basigayo ebintu byabwe they are running to go to parliament okuba n'omubuuza nti gwe kiki ekikutwala mu parliament ate ekintwalayo twategedde nti mu parliament waliyo sente nnyingi nti bw'otuuka eri bakuwa sente z'emmotoka miliyoni 2 mbwezo simanyi osobola okugulako kalina mbu ne bakuwaayo n'ez'omusaala kati that's why people are running era nga politics bamufudde do or die business wetugenda for example akamyufu ka NRM no sikamyufu akulonda kwa SEC at the end of this month naye tuuli aliwo abakompuniti omusimbi guyitinga omusimbi gulina okuyitirira kubanga kati politics is a lucrative job gulina okuyitingana bagufudde politics is highly commercial wabyansimbi gwolowooze omulonzi bwakuyita nti jangu nga ndudde okulaba olowooza abayagala kutunulako mu maaso jangu otulambuleko abalowooza mbu omulonzi yampise ngende mbalambuleko mpitewo buyisi ng'ente bweyitamukolasi muba mwetegereze si bwe kiba abantu bakugamba tubaayo kwotuwaayo nabira byejjinja ebusoga abantu batabukidde ndo Kiwanda honorable bali omunsi bagambye ze mutuwadde ntono
Those are the voters. Baba Gambie bwe babuwadde kitono. Ubusente butono nga bakubira omulanga abesimye omuseke enale mabagenzo okuvisinga region. Nti mwenga mutuwadde butono compared to what you got from where? Omulonzi bwatuuka okugamba abonno ba senior members ba party. Nabo ne bakwata ne bawaayo sente ze bajja okuvumirira ate ne bawadde ne baga nga mutuwadde kitono. Abantu abasinga tugenda ne tunenya mu 7 yeka ne mwali mu kyewunyiza lwaki region zo ne singa kati njavu etundu byavu abantu beyongedde okuba abavu. They just wait for handouts. Tuwe yetano nze uli waliwo mukulu omu yankubira muvuzi wa taxi ye wafe nakaseke nangamba wairuta maguzi abeena ale mubaze batuwaddeyo 3 gotuwayo meka ne mga Seruganda netegereza lampuliriza bulungi akalulu ako okugulirira ako nakata sikaliko bondaba mu mulamwa nonda bwoba osima byenkoze nga lutamaguzi ng'osima ng'omubakawo nonda bwoba tobisima tompaka lugwe lwaki owo omuntu akalugola banga byakola tebikusanyusa. Wabadde wakayita ennaku 2 nankubira nti ewasenga wange emazigo abasajja balumbye yettaka bali kusaawa kiro na misana bataddewo ne kamera bawerekedwako abasirikale. Oyo mwennyini sengawo wemazigo nti ettaka lye bali mukulisaawo ekyalo kiramba bataddewo ka kamera akabatiisa ne mugamba nti naye kubakuwa 13,000 ezo tebasobola kudduukirira n'agamba nti ate kakati mukama wange atemba jewa sina jembajja bwe batuwe 13,000 ng'oli agenda gwe omulonzi w'eggwanga citizen w'eggwanga bootuuka okulaba nti omuwendo gwo gujaamu 13,000 ezitagula na hafu y'ennyama kyewuunyisa. Nagende ennaku ezo mu kyalo eyo sijja kwogerayo kitundu kya mu kyalo eyo ewaffe nesanga abasajja ne bampita basajja bakulu nga balinga 20 ne banga onale botukuyisa wano ne bangamba nti okimanyi nti okeera olunaku ne lukya n'onoonya siringi 5 ezigula ekibiriti ne zikubula. N'olinda omukulembeze ozimusabe naye ne weebuuza nti ono omukulembeze bwe mba musabye 5 n'oli n'amusaba 5 n'oli n'amusaba 10,000 ono n'akola ki yaba azijjawa ng'ate ne gw'osaba naye alineera kweyiya. Yensonga lwaki olaba nti kati tuli mu ggwanga buli omu yeebuuza kiki ekiddako tuzaako ki. Museveni agamba sivaawo. He calls himself a modern day king. Abawuzi b'obunyama bagamba sebo olina okubeerawo kubanga tulina okulya. Abale tukyababuulira ebyo mutwetaaga peaceful transition bo batunuulidde kimu Museveni abawadde kyako okulya. Oba eggwanga ligwa mu nnyanga oba eggwanga ligwa mu kamwa ka Shaka oba eggwanga ligwa mu kamwa ka gundi ka Weluzi oba eggwanga lifaanana litya bo kasita babanga balya. Era nsaasira nnyo omukulembeze mukulu Kyagulanyi agenda okukwata mu ggwanga lino Museveni ng'agenza ogenda okusisinkana okusomoozebwa okutabangawo amakubo gaafa amalwaliro gaafa molofiber y'abakozi yafa amasannyalaze gootebwako bagagga bakugamba mangi nnyo naye ate gwe gasinga okuba agebbula ennyo road shedding eringa road shedding ogenda kusisinkana abantu bwe bagobedda ku bibanja nga bafuuse momboze. Ogenda kusanga ba senior citizen abayaaye ng'omusajja mukulu naye ng'obuyaaye obumuliko nga buli wakulamu mu bwati alowooza ono muggyemu kati okimanyi tennaku zino tulina abantu nga bwakutunuulira takulaba ng'omuntu naye abuuza ono muggyemu kaki nfunyeemu kaki akubaza mubaza. Ogenda kusinkana police force ne army force eziri highly demoralized nga basula mu biyumba nga bye mulabyo bye basulamu nga n'omusaala gwabwe mutono nnyo. Ogenda kusinkana teaching force y'abasomesa nga bagwamu dda amaanyi osange university y'eggwanga gye bayitanga Harvard of Africa olwaleero ng'eringa secondary school ye Makerere. Ninga sinaba kati mugenda kola mutya hono mu kutwala obukulembeze kubanga ogambye akalule musobola kazira ate tusobola kuzira kale ekimu ku kyolina okujja mu bwongo bwo ku kirooto kyo titusobola okuzirira Museveni akalulu. Ekibalo ojja kukiraba kubanga kati we tuli mu state of kwagamaya naawe tomanyi kiddako n'abali mu gavumenti tebamanyi kiddako. Wali osuubira bababo okuba omulanga wali osuubira bannadduli okuba omulanga gw'olowooza omusajja nga Katumba wamala omwana w'enfa gye yafaamu Jeno omulamba musanyufu
omusajja nga Gilbert Bukenya omwana we enfa gye yafa musanyufu nadduli n'omulaba nga atambula enfo omwana we gye yafa n'abalala bangi kakati we tuli mu state of Kwagamaya wobeera ne head of state n'akuba omulanga nti bannange ne mu state house waliyo ababbi ng'alina buli kika kya buli kitongole nga ye komanda omanyi gwe bayita komanda ni chifu wa buli kitongole okukaaba nti newe bamubba kakati gwe twabagamba ngano nti abasajja bano bagezi bebeereramu akugamba Uganda is safe from border to border naye yatambula kajegereze nga bazikokinze nga bulwalaga kajegereze bazikokinze nga ne buli kubo lyalagamu basooka kuliggala nga tokkirizibwa kuyitamu naye olumala n'asindika abantu Uganda is safe from border to border. You are safe in what? Are you safe in Heres ogenda mu ddwaliro tokyasanga eddagala lya bwerere? Are you safe roadwise amakubo gonna gafa uli najja nenkubulira nti n'abalambuza abajja mu tourism sites za Uganda yekanungo okulaba ebisodde bayita Rwanda eri amakubo amakole n'ogenda mu bitundu eno ebyebunyolo abanyolo babagobyeko ettaka lyabwe omunyolo abonaabona omunyolo ali ebunyolo abonaabona n'alabanga nga naye abagwira bagenze bunyolo batwala ettaka abagwira bali wano egindi wano ebuluuli enakasongola wano wonna bantu bonna babakuba kakati ne abantu baweddemu esu babuuza yaani anaatuyambe ettaka balibba sente zibbibwa amalagala galigenze malwalo tegakyatuukayo amakubo gafa baminisita bonna baliwo nga bapapets nowa ministry naye nga tomuwa sente naye nga parliament eziisa n'otuuka mu basirikale abakuuma eggwanga parliament n'eyisa sente nti buli musirikale ayongezebweko sente ate ne tufuna lipooti nti sente z'abasirikale zaabula n'oyisa sente nti owa poliisi ayongezebwe sente n'olya nti baazibajjeeko ate ne baba forcing oziteekamu ekizoda saako nga teyeeyagalidde ate bw'atuuka okuzaakisesinga ate ne bateekawo obukwakkulizo bungi n'otuuka mu basomesa bongezebwe sente naye nga abasomesa bali mu mbeera mbi baga tewali sente n'otuuka mu basawo bongezebwe sente naye nga agamba tewaliwo sente ogenda okulya nti waliwo ate eziweebeddwa peneti kakati bw'otuuka mu basuubuzi baffeeyo wansi mu byalo eyo baka aba properties abwe zonna ziri mortgaged eri bamanerenda bonna mu ggwanga boogera olulimi lumu manerenda we Nakaseke manerenda we Ggulu manerenda we Mbalala manerenda we Kasokoso bonna boogera olulimi lumu mu ggwanga and they are taking over people's property ekisaana ekituuka kati nga n'abazadde fees batandise kumwewola mulooni Radio 4 mbeera si nnungi kakati twagala kusaba bantu baffe okubeeramu n'essuubi mukole buli omwasobole okubaako n'ekyakola nze ebiseera ebisinga bojje wange ebyofuzi mbibeeramu naye enkola era onsanga ku kampu Lutamaguzi nga tulima emmwanyi tulima ebitooke tulunda ebiro ebyokwekubagiza bibeerawo naye biba bitono bwe munaalindanga bwandawusi mujja kuviiramu awo abantu bewaffe Nakaseke baalabyeko balozezzaako badde nga n'abantu bangi ababoogera ebigambo bingi naye nabagenda nti President Museveni yabadde Nakaseke yabalekeddewo ki nti alambula kayumba kambizi nga mulimu akabizi kamwe wa mukyala Nakayenga nembaga kakati nze nenkwata nenkuteera emifaliso mu ddwaliro nenkuteeramu ebitanda nenkola amakubo nenzidabiriza amasomero nempeerera abaana ebyo mbikola mu mutima gwange ate sikikola nti nkusaba nti ompa akalunze nasigala ku likodi era ewaffe Nakaseke nawe ampuliriza bw'olaba nga nsobola okugattako ng'omubaka wa parliament ng'osiima byenkola nonda bw'olaba nga tosiima byenkola obaako ekikyamu okunnonda wali okiwuliddeko omubaka yenna akyogera ebiro ebyokwekubagiza byakoma buli muntu alina okukola kyalina okukola okulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe tuli mu matigga buli omu tamanyi kiddako buuza bannaddiini baga tetumanyi kiddako abaasoma bagamba naye tebamanyi kiddako abali mu gavumenti nabo bagamba naye tebamanyi kiddako ne mufuulanga oluyimba olw'okulwanyisa obubbi naye nga mwe mubba abantu tebateekawo oluyimba olw'okulwanyisa obubbi naye nga be babba eggwanga obba otya akaluka okusimba mu mugongo n'okeera enkya kakati ojja kuwulira nga ne mukaseeke ke bagendamu ng'era bebbye ate luli olowooza baali balondera mu nzikiriza era basimbanga mu bisaawe ku byalo ne basimbawo ne bebba abantu ne babba ssente z'eggwanga ne basigala nga batambula ennyanja ne bazikubako abantu amasasi kati ogenda ku nnyanja no Lake Victoria tekukyali bavubirako okujjako nga balina akakwate ku bakungu Nakasongola ku Lake Kyoga nga baliyo babonaabona
bannansi ne bubamalamu essuubi nga bw'ava mu kyalo okujjako e Kampala addayo ekyalo kye bakitutte kati alina emmundu alina amaanyi yawamba n'atwala naye nga ekkooti weeziri amateeka weegali ne muteekawo okuwamba bannansi abatalina musango gundi bamututte oli bamututte fe abava eruweero tutera okujjukiza mwami Museveni emu ku nnyonga ezaakutwala mu nsiko n'oleka abantu miliyoni namba ng'efudde kyali kitta bantu kuwamba bantu obubbi obwaliwo mu ggwanga obutali bwenkanya naye nga kye wakulembeza bwali bubbi bw'akalulu abubbi bw'akalulu y'ensonga Museveni gyakulembeza yamutwala mu nsiko eruweero n'aleka miliyoni y'abantu ng'efudde kaakati ogambye naawe nga omukulembeza eggwanga mu State House bakubba obadde oyagala ffe tukukolereyo eggaali ya Nuupu tujje tubakwate we tunaakwatiramu abantu botookuba enduulu kubanga ffe tumanyi ti gavumenti eriwo ku masiga 3 ba Luganda bako na ba mikwano abantu be mwali kulutinga nga fomale kati olwalero okufuna omulimu gwa gavumenti ng'ofunya akakisa abayiso be balina okuteekako ennanka n'ogenda okulikulutinga abantu abagenda okukola mu kakiiko ka Electoral Commission nembu Giso yalina ssebo okuteerako esitampu Giso ng'ali partisan